Eno bitabuse Nashiba ne maama we Narongo babalangidde obulogo abantu b'oku kyalo babeetamiddwa akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo era nga ne Alex Luswa bw'atyo omunnange yagenze ku ntaana ya Ssegiriinya n'amukaabira amaziga amayitirivu ennyo akatambi nga bw'ogenda okukafuna mu maaso awo. Jennifer Fulufiga bw'atyo naye ayongedde okulumya Hajati Zuula era nga mukwano balabikiddwako ne Haji Ali mu katambi nga bali mu kweriisa emmere nga bw'ogenda okubifuna mu maaso awo. Omwami Mukalakaasa ajja bulijjo ng'alangira abantu munnange ali mu kutya oluvannyuma lw'abantu okumutiisatiisa nga ye bagenda okumutta era nga ne mwana muwala azirise mu nzirika esinga okutiisiza ddala. Ne Waikipenda muyina mu maaso awo naye ayina ky'atugamba. Mugamba mutya, mwasibye mutya bantu bange? Kansuubire nti muli bulungi baddiya nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo no mugimpe like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell limesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefukosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi obanga gwe oli Uganda oba oli bweru mukwano nenge emirimu gibuze mukubireko. Munange sigenda kulwisa nkutandise ne Mukalakaasa onono nga nzize nga mbaleeterako obutambi bwe obuwera era ng'olunaku lw'ejjo bwatu bwe yagenze mu bannashiba n'alangira maama wa Nashiba Naalongo obulogo naye omukazi kata amutte. Bannange mulimu omulimu gw'okolanga gwo obulamu ndowooza obeera wabukuwa guno omulimu nze nga nze mulungi okwatulira omuntu naye saagusemba kuba byetaaga ndowooza abantu abakuliridde emyaka nono ndaba akyali mwana muto naye entalo zaawakulako sooka olabe ekyabadde mu katambi kati buno obudde ali mu kutya agamba abantu bamugoberera baagala kumutta. Bannange tumajagala tugende twatulire omuntu oyo yakola ekintu oba gwagala okwatulira oba tujja kwawulira Naalongo omukyala wa Haji Wamala era gwe watusindisa okubanga tukola ki twatulira Naalongo abasinga abangi gwe bamanyi nga maama Nashiba ng'abaana ba bbawo be bakoze batya be batutumye batugamba tujje tukwatulire bannange nti osusse mukyala gwe kakkana kubanga abaana bayisizza bubi nnyo abaana b'omusajja abaana babonyabonya abantu bawa mirembe obalemese waabwe watunda ettaka lyabwe obazeeko abafamire emirembe okitegeera maama Nashiba batutume tujje tusobole okubanga tubabuulira era nga batusindise okubanga tubatulira be batabani baani be batabani ba Haji ne bawalabe bagambe nti bannange mulabeko ku mirembe mbwamazeeko emirembe lwaki mubalemesa okubanga batwala kitaabwe okumujja wano eno okitegeera tetuli bamukalakaasa omulimu gwaffe omukulu kwatulira muntu gw'oba tusindiseeko tuwulunga ne tumwatulira kati namwe tubatulidde etekiwedde mukakkaneeko bannange abaana ba Haji mbamazeeko emirembe mususse bannange twadde bamukalakaasa gwaffe omukulu batusindika ew'omuntu ne tumwatulira kati tubagambyeko ekisooka naawe akanyirikaye ng'akimanyi bajja we basinga obungi bonna yabatta Naalongo wa Haji Wamala kakkana ne muwala we Nashiba mususse bannange abaana ba Haji mbamazeeko emirembe kati kemba atulidde ate bwennadda mujja kutya you don't know yeffe bamukalakaasa basitya danger basitya biduduma ba all child bannange mufuukidde abantu ekizibu ku kyalo what are you mwe baani abaana ba Haji mbamazeeko emirembe ekyalo kyonna byebyo byange. waliwo omulimu gw'okola amazima gali nti nga gwo gwakabidde enja. Ono omuvubuka Mukalakaasa buno obudde yavuddeyo yeekubira enduulu oluvannyuma lw'abantu okutandika okumulondoola abo bagenda alumba mu mafamire gaabwe ng'abalangira. Waliwo vidiyo gye nabaleeterako omukyala yali yatta abaana ba mukamwana we abaana 4 kugamba byali bingi munnange ensonga z'awanvu yavuddeyo olunaku lw'ejjo ng'akola vidiyo ng'agamba nti ye tatyadde nja oba mumutte naye maama nga ndaba muvubuka muto obulamu takyabwagala naye ngera ati yakomye yuyu yazzeyo maka g'abantu n'abalumba okufa obufi. Kale we tweyongerayo n'omwami Alex Luswa Luwemba ono n'omunnange olunaku lw'ejjo yasazeemu n'akwata eddene we zwi paka ku ntaana ya Honorable Ssegiriinya n'amukaabirira amaziga n'amugamba Ssegiriinya kaadi waginjagaliza munnange abantu b'e Kawempe nze abamanyi kye baagala nze amanyi ekibanyiiza n'ekibasanyula bingi byeyogeredde ku ntaana ya Ssegiriinya ng'ate we ngenda omubatuusaako kino n'abantu
abamu kyabanyiiziza ne bagamba ekifo kye yali badde agenda eri mu bantu n'abakunga atazze ku ntaana ya Ssegirinya Kabala munnange nti ono no alayika asaana agenda mu comedy ngenda kubanga akatambi nkabatuusaako bantu bange ate ekisobole okweyongerayo n'agaleero naye osanga yamba ku maaso taata ayi taata nzize okulopera olutabalo taata kadi ya Kawempe North egabiwa ku lunaku olwokubiri taata nsaba olwane nga bwe wayogera nti fight hard nsaba olwane mu buli mbeera yonna taata kadi ebeere mu mikono gyaffe taata tusobole okumaliriza taata bye watandika taata amalwaliro tugateekeko omukono taata gasobole okubeera nti gatambula kubanga naawe kye wali oyagala taata wali tonyumirwa nnyo kutwalibwa mu nsi z'ebweru okulaba nti ofuna obujjanjabi taata era kyakuluma nnyo okumanya nti obujjanjabi bufuna bweru taata zisegi bokisi abakyala beeyagale taata waŋŋamba ncyamuke taata ncyamuke emmotoka y'ebbeeyi neme kugivuga taata sigenda kugivuga taata n'ekyensaba taata olwane okwate ku mitima gy'abakadde baffe taata bagaba kaadi taata olwane nnyo okulaba nti obakwatako ku mitima taata emikululo gwo guno taata gwolesa omulungi ennyo buli muntu akwenyumirizaamu taata bye watandika taata bireme kufa twongere okubeera nti tulaga ekifaananyi twongere okubeera nti tusiga ekifaananyi kyo mu maaso n'omukululo gwo gugende mu maaso taata nkwegayirire towummula Honorable Ssegirinya towummula ensi n'ensi erinze olunaku olwokubiri kadi lwefuluma taata towummula teweebaka kuba nange seebase taata nga bwe seebakanga taata ng'oli ku kitanda taata ne seebaka ne nsobola okukuuma ddamula ne watabaawo afuguma taata mu constituency taata naawe teweebaka nkwegayirire teweebaka kijja kuba kya bulyazaamaanya nnyo bw'oneebakanga kadi bagitwala taata teweebaka zuukuka golokoka tusobole okubeera nti tutwala Kawempe North mu maaso tusobole okumaliriza ebyo bye watandika taata bye watandika mbimanyi bulungi nnyo era ne by'oyagala bigguke nawe oyagala bituuse taata teweebaka nzize mu maaso go okulopera olutabaalo olwo taata era kata ne nkwebaza taata weebale kungayidinga mu vetting wonna waliwo taata n'obeera mu debate nga wooli abamu ne batuuka n'okuseerera ennimi taata nga gwokikoze ne ŋŋamba nti taata yongera okulwana taata teweebaka lwana Sseggi lwana taata lwana Kawempe yiyo taata Kawempe yiyo. Bw'atyo Alex Luswayi yasazeewo agende ku ntaana ya mukwano gwe n'amugamba tosirika Ssegirinya tosirika kwata kwabo munnange abakulu abagenda okugaba kaadi bagimpe katulinde munnange oba kaadi banaagimuwa nti mpulira bagamba mbu abafu tebafa munnange babeerawo okulwanirira ebintu byabwe singa babeera balabanga tebigenda bulungi era nga babaka mukwano emirimu bakyagikwasaganyiza ddala era ng'olunaku lw'ejjo omubaka omu ku beesimbyewo bw'atyo bwe yagenze Kawempe n'agabira okunyomba ku nnyumba omwana omuto omukulu maama omukadde jjajja senga ng'abagabira obukebe obwo munnange ate basobole okuseevinga ssente era n'ateekako ennamba yaabwe n'abagamba nti singa anaaba afunye obwa MP obwo mukwano ssente zino ze babawa mu gavumenti miliyoni 2 n'okusoba bagenda kuzirya bonna bannange abantu bo kye baayise mbu kati ono katemba kuno si kunoonya bululu wabula katemba ngenda kubanga mubatuusaako maaso obubokisi bwobwo bantu bagenda atandika kusevinga muzeeyi naawe badde tolina wakusevingira banange nsaba buwagizi bwammwe ngenda bakolera bulungi ngenda baweereza bulungi ensonga esooka y'obubokisi obwo lwaki nakoze obubokisi obwo ndimbasaba busabi olunaku bwoba ofuna emitwalo 2 yako ku mu kitundu 5 ziteeke mu kabokisi wofunira ebizibu byonna kabokisi kaba kasobola okuyamba ate era nga bwe nabagambye bannange bakama bange nti emiliyoni 2 byebawa bemuke bagule motoka zisigenda kugula motoka bannange miliyoni 2 ngenda bikomyawo mbalonzi bange era ngenda banoonya byonna gye muli kabokisi ako buli omuteremu emitwalo 10 yoyalisa banange namba zange kweziro sawa sajja kabaka awangaale sawa sajja anayo
Awo nno wetuli munnange ababaka bali 10 baagala kaadi emu yokka ey'ekawempe era nga bo mukwano oli mumulabye aluuswa ageze ku ntaana ya Sigirinya. Kati ate ono ye asazeewo abantu abakolere buno obukebe bwe baterekamu ssente. Ate abasuubuza n'agamba nti bw'alya zino ssente ze babawa agenda kuzigabana wamu n'abantu b'ekawempe. Kale bwe tweyongerayo munnange kana amawulire gaabaddeyo mu kyalo, omwana muwala yagenze ku luzzi n'asangayo obwana obuto ne bumusima engolo ne bumukuba ne bumugamba bwamukozeeko effujjo gye byasembedde nga n'amazzi tagatutte. Naye munnange sitoole y'ono omwana ebadde ekwasa ennaku kugamba okusinziira ebigambo byayogedde maama we ali mu ddwaliro Walanyeeri, taata we ali mu ddwaliro Walanyeeri, naye kennyini alina ekikyamu ku mutwe ate gye byasembedde nga tazirise naye ng'akaana akamukubye tekaweze na myaka 6. Munnange gye byasembedde nga azirise. Njagala maama we sagala bintu byonna agenda bisasulira oyo mwana ku kyakoze nakava mu ddwaliro wuyo agenza nkuba bonna wetonja samira wansirisiza ogumwa obudomola sigenda busitula nyabula ngenda zirikira mu kkubo naye nyina agenda zisasula olina n'obulabu obuzirika nina ekizibu ku mutwe agenze kunkuba mutwe gwennyini akanize ffenna nkubye mutwe amanyi kikye nnina buli omu agenda amanyira omwana bwena wekizza tomanyiira agenze kunkuba ayo omwana waawa simanyi najabudde agenze kujja nga nzulirako nga nkuba oba musoose kuyomba mbadde sirina mboozi naye ntambudde byanga nkanyugidde ffene kankubuli anti sigenda tuuka waka kangende naye wenna wengwirira maama we yagenda okisasulira sooka okkakkane kubanga ojja kugwira wano sooka ove wano okubanga wano wabizibu kati ye omwana amukubye addukiddewa sisobola agenda kubinnyonnyola sisobola kutambula kati nzeyo mbadde ngenda situla kadomola isa amaanyi gwenya agenze kunkuba lwaki yankubye nadduka ng'ali kooti y'abato yola aweetudde nga yali mu nsobi ze sirina kyentiddemu kati abazadde babasindika agenda ku luzzi kukima abazzi babasindika kulwanira ku luzzi nnyonnyola ate abeewaka kati bazadde bo babeerawo bazadde bange bali ku kitanda muganda wange mulwadde oya nedda tewali kyanze kyengenda kwongera bazadde bo bali mu ddwaliro lyawo bali ku ddwaliro ddene kati bawulira batya nti nange bandeese nga bangasseeko oyo agenze kunkuba tamanyi kizibu kyennina bagenda bamanyira buli mwana wa muntu omwana akubye ono omuwala abeera waawa abeera mu ddawuli wano kumenamera twalina omwamumanyi abazadde bwe babasindika kukima amazzi babasindika kulwanira ku luzzi omwana wuuyo afeyitinga wuuyo akkirira yekubyewo ata naawe mulaba omwana w'abendi wazirise wano we twatuuse byo bintu byakuzirikamu naye omwana mumulaba engwa gyagudde wansi mwesonyiwa abantu temunyiiza baana b'abantu omwana ojagenda omunyiiza omukubeko akayinga ebyokusaaga azirike kati ng'ono bwazirise omwana azirise wali kapuuti bwe swi ne kaggwamu ono nanyuma okuzannya firimu kuba maama anaaba muzannyi mulungi byebyo nno munnange ebyabadde mu wiikendi ey'omukyalo abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe ssebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba
yatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo n'omuyimbi wa Ikibenda ono nno alina akalowoozo katuwadde era kyensuubira kagenda okutuyisa mu ekisinga oba okakutte kubanga kalimu ekyokuyiga ngenda kubanga mubateerako then tweyongereyo era omanye ennaku zino yabuliira mu music munnange takyatuwa music oba kyekyamutuukako musajja wattu naye alina kyagamba wano kati nnyo katukirabe ale tusobole okweyongerayo n'agaaleero. Yo guys, mugamba mukyaba nange Waiki here. Mbadde nga ndowoozaamu buli muntu mu bulamu buno yeetaagayo okubeerako n'omuntu ng'omanyi nti oyagaliza fuli nga naye bwakwagaliza fuli. Omanyi okubeerawo n'omuntu nga you can show them your new house, you can tell them about your new deal, gyewakuba million mmeka 10 whatever, naye ng'okimanyi no part of their heart is feeling bad, but they're just happy for you and you share the same spirit for them. Newabeera ombwati newabeera babiri, if you're lucky to have 3 or 4, good for you. It is such a very beautiful relationship where you know when they criticize you, it is never out of hate, it is love. I hope you meet such people in your life because it is so important to have such people in our lives. Nja kukuba omwana akuba enzigi ezo nti nvuddeko naye nzira ku nsonga yange. Build relationships, take care of those people that genuinely like it when you win. Ngojja mugamba ka promotion ko naye bwakugamba ebibye tonoomamu, bwakulaga emmotoka ye empya ng'osanyukamu wegamba mwana kampe mwana nkanyolemu. You know what I mean? Real life brotherhood, real life friendships. It doesn't have to be boy, you get the new brotherhood and everything, but it can even be a female friend. Bwatyo omuyimbi wa Ikibenda naye munnange ennaku zino yabula omanya alina essomero lyazimba ndowooza ssente zonna mwe yazijja ennaku zino ffe aba music yatwerabiramu. Munnange bwe tweyongerayo ne mukyala Danira, mukyala Dr. Jose Chameleone abeera ex abakina ate beeyinamu abaana. Munnange nayongedde okulumya Dr. Jose Chameleone, ye n'omukazi buli luky ayongera kunyirira agamba weewaawo wadde wafuna omukyala akulabirira Juliet zaawedde naye mukwano nze kito tekiŋŋaana kunyirira, nali nakukoowa nga nakukoowa dda. Omukazi atabusaawo ne ŋŋamba bannange oli taata w'abaana bo. Naye nga byebyo bwe tweyongerayo n'omukyala Jennifer Fulufiga Nakanguubi ono nno olunaku lw'ejjo baalabikiddwako ng'ali ne Haji Ali nga bali mu kugula bintu bya waka, maseffuliya, amasowaani, bubinika, bintu bingi bye babadde bagula. Kino nno kyayongedde okutukakasa nti amazima Fulufiga yawasiza ddala Haji Ali era amulina mu ttaala. Haji amazolya amaze okulya kulikayo bebe jangu oli emmere. Bwatyo munnange omukyala Jennifer Fulufiga ayongedde okukakasa omukwano gwe ye ne Haji Ali naye nga baalabikiddwako nga bagula ebintu by'omu maka. Bannange mulimu omuntu akuyamba n'akufuukira akayinja mu ngato ebigenda okukomekereza ng'ogudde naye mu mukwano. Kale bwe tweyongerayo ne Kise Kawumaru ono nno banne bamutabukidde bamugamba talina buyinza bugoba muntu yenna. Oluvannyuma lwa Honorable Nyeeko okujja ku live ye n'amugoba n'amugamba va ku live yange neesonyiwa n'abantu beewuwo e Makindi bakugobye nga tolina mugaso ki, nga tolina mugaso gw'okola. Kino nno kyanyiizizza abantu abamu abanoopu naye wadde kyabanyiizizza ye Kise Kawumaru teyalemereddwa oba tegamba teyefunyemu mwaganya gonna era buno budde atuleetedde deep politics ngenda kubanga mubalekerako mu maaso awo nammwe ate musobole okumwerabirako era nze kamba siibulire wano omukama abampeere kyonna kimusinga okwagala gwe wenna ayagala souvenirs extra mbu munnanga akisusa mwatugambanga Kyagulanyi muli wa bisiyaga era ne mutugambanga nti ovulo zayambala musimanyi zibeera mu pampa
kati temunnavaayo kujja kukirerifayinga gavumenti yiyo babadde nga bagiwa ssente ezifandinga ebisiyaga nga temunnabinyegako tugambe nti temunnabiwulira kekali ke tubagamba nti mmwe mu kifo ky'okulwanyisa Museveni mwadda mu kulwanyisa Kyagulanyi okitegedde kekali ke tubagamba nti eva mmwe mukolera Museveni ne mujjanga nga mwewakana nga mwerimbise mu kifaananyi ekyokulwanyisa Museveni kati saawa zino nga temunnavaayo wadde okukyogerako waliwo kapasita kemanyi eva kakibeerangako ebisiyaga omusajja n'atuuka n'okugjayo mukyala we n'agamba mwagala mukisingire mu bantu kati saawa zino mutugamba ki Museveni yennyini babadde barisivinganga ssente z'ebisiyaga ebbanga eryo lyonna lye bazzenga balaga nti babivumirira nga bwe babipromotinga ku social media nabagamba nze nti aka akantu kali part of kubipromotinga wadde befuula babivumirira ne bapromotinga kumbe eri akasente kajja omuwuli w'ebisiyaga takwatwako Uganda takwatwako tebamukwatako ne bajja wano ne batandika okuwoleza kati bannange agenda kusiiga abaana baffe ebisiyaga ajja ssente mu bali b'ebisiyaga ne batuuka n'okuteekawo ekiteeka nga tekigenda kukola nga tekirina wadde gwe kikwata nga kiraga nti baataddewo etteeka ku buli bwa bisiyaga ne balaga mu Africa yonna nti ffe tuli bafirika ebyo biri disgusting naye ngeri balisivinga ssente Museveni yagamba ebisiyaga biri disgusting ne bakwata nga baganda baffe bafutu soja ne babateeka mu makomera ne babasiyagirayo ne bakwata abaana ne babasiyagirayo bambi abamu badda ne pride n'agamba nti nze okugamba ensi nti bansiyaga kansirikiraawo musajja tunaasirika naye ebyo bye mutuusizza ku baganda baffe ebbanga lyonna kati essaawa zino ababadde nga bavaayo nga bagamba nti ffe tuli bali babisiyaga mudde mukole statement twagala kugiwulira twagala mujje mutugambe nti tuli basiyazi neera nowulira oyo musiyazi oyo simanyi kadingo oyo biki omusajja buli we yagendanga ebweru nga mumuteekako oguboozi agenze kulya bisiyaga buli gwe yayimiriranga naye nga mumuteekako ekiboozi muli wa bisiyaga ne mutuwoganya wano ku social media ebbanga lyonna kati ssaawa zino mutugamba ki neera mukyawakana nti abantu abo tebakolera Museveni ye baamugambyeko ki mbulira mutubuulire ye baayogedde ki ku ssente za gavumenti ya Museveni ezibadde ziri sivingibwanga nga za buli bwa bisiyaga bali eyo tebasirise bali eyo banyega amaanyi bagateeka mu kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyo bye tubagamba nti tetulina opposition Uganda tetwalina omukulembeze ye yajja n'atandika okuteekawo embeera era ne opposition yabumalamu katono kati twadda mu revolution ekyo